gye baleko dada amannya agange nze Sharon nalwala ekikulukuto naye ndowooza kyavawo ekiti. Nakula ne ssenga wange kuva buto. Mama wange saamulabako, nagenda okutandika okutegeera nali ne ssenga wange. Twabeerawo, ssenga wadde yali mukambwe ng'era atulugunya naye nga ffe tubitwala nti kikulu, naye nga yali atukuba nnyo. Twali abaana babiri ng'ate ababi tabakuba. Nali naweza emyaka 13 ne ngenda mu period zange. Yali mukambwe ssenga, nakyo mugamba. Muganda wange nampa ku magezi naŋŋamba yuza obugoye bw'oba okozesanga, naye ssenga tomugamba. Nange kye nakola nayuza obugoye era bwe nakozesanga. Lwaki olunaku lumu ssenga wange najja we nali ntadde akagoye kange kennaakavaamu nga kajjudde. Nali sinnakooza, simanyi kyamugamba. Naŋŋamba wagenda dda ne mu nnaku zo n'otaŋŋamba, mwana gwe ng'oli muzibu oyisobola n'okunzita. Ne munnyonnyola ssenga ne mugamba gwe gusoose naye mbadde ngenda kukugamba. N'ekituufu nali mulimba, gwali si gwe gusoose naye namutya kubanga yali mukambwe. Ssenga yayomba nnyo 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 nnyo. Naŋŋamba okunsonyiwa akagoye ako nkateeke mu mazzi nkooze, amazzi agavaamu nganywe. Naŋŋamba ssenga nkwate akagoye ako nkooze, amazzi agavaamu ngakwate nganywe. Kyennyinza okukola n'alyoka nsonyiwa. Nali ne muganda wange naŋŋamba tolina kyakukola, kasita omusaayi guva mu ggwe. Kikola ssenga kyaggambye. Sijja kulimba, kyannema. Naye ssenga yankuba n'akwata n'ayiwa omusaayi mu kikopo. Naŋŋamba tuulaawo ogunywa. Nagunywa. Nabeerawo ewaka. Twabeerawo ebbanga. Bwe naweza emyaka 16 twalemererwa ddala ne tuva ewaka. Twava ewaka ssenga ateeka okuba nga yakolima kubanga yali mukolimi. Ekyo kyo nga tumanyi, naye twasiba omutima ne tugamba katugende tulabe nga tuviira ssenga embeera gy'atuyisaamu. Ne tukwata ekkubo ne tumuviira. Twagenda ku kibuga ne tutandika onnoonya emirimu. Nze nasibira ku kibanda ky'amanda era bampa omulimu ne ntandika okukola. Natuuka boosi wange nannyongerako omulimu ogw'okubeera nga mbeera ewaka ne nsobola omukolera ku mirimu gy'ewaka. Yali ampa $20 buli mwezi nga ntunda amanda. Nannyongerako $1 nga mbeera ewaka ne mukolera ku mirimu gy'abaana. Tiyali mubi naye yaŋŋambanga naŋŋamba ng'oliko ebizibu, oliko ebintu ebikukwata ekiro ebikwogererako. Kiki? Waliwo obuzibu ewammwe? Nga nze mugamba tewali kubanga nali sibiwulira. Tenali nkyali nga sibitegeera na bulungi. Naweza emyaka 17 ne ngenda mu periodi zange. Yali December 2012 ne ngenda mu periodi zange. Okuva olwo
saddamu kuva mu piriyodi paka kati. Noonyeza eddagala, wabbosi wange navaayo dda. Nagenda ndi eno ewalala, naye omuntu tasobola na kunneesembereza kubanga omusaayi oguvaamu guwunya. Ate sirina ssente wadde ezigula paadi nti nziina, wabula njoza kagoye kemba nsanze konna ne ngakozesa. Naye nsaba mumpe ku buyambi, mukwano gwange ono ampandiikidde ebbaluwa sobola ogikutuusaako. Aŋŋambye akwesiga, osobola okunjiiza ku magezi gonna, osobola okulaba nga nvamu eno embeera gwe n'abantu. Mukama atusaasire. Nabagamba, ntera obbagamba abaana be tunyumya nabo mu inbox zaffe ez'ennamba eziyitawo, mbagamba abantu balina ebizibu. Oba olina ekizibu ng'olaba kinene, wulirizawo ku bizibu bya banno ogume. Nsigadde nze ddada mbagaliza okubeera obulungi, mumpe ku magezi nze n'omuwuliriza wange kubanga ageetaaga.